Anitah Fabiola avudde Kulujja kakati nona akoze emikolo ebipya bino bizuuse gyosinzidde nkubuuzaako webale nnyo ebiridde okuva wano ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi kola kyamaanyi nnyonnyini ddala okuva wano ogobera enteekateeka zaffe nkugamba subscribe ng'osharing ng'ocommenting tweyongere okubanga tukolera okufeffetta yonna gyosinzidde mwana wa maama mwana wa taata amawulire agaliwo kakati ageyongedde okubanga gakakasibwa we tujjidde ku mpewo nsobola okuva wano enkutegeeza gano gakakasa nga mwana muwala celebrity amanyikiddwa nga Anitah Fabiola bassebo ne bannyabo gw'omanyi obulungi nange gwe mmanyi obulungi kaseera kano oba oliawo Lugaba wamuwanzeeko eddusu era nga bwe twogerera kaakano yandiva Kulujja oba yavudde dda Kulujja oba kikakasibwa ng'agenda kuluvaako kubanga wakati ekintu nsobola okuvaawo ne nkutegeeza nti akitute ku ddaala eddala ne kifuuka official wakati mu butambi obwo bwogenda maaso okubanga olaba n'ebifaananyi producer wange byakuwaako ono Ngaava Fabiola akutte muganzi we ono gwe twongedde okulabika nga tukolako okufeffetta ne tukitegeerera ddala nga ye Maka Ronald yoga n'amutwala wa paka yiri mu bitundu by'e Kabale mu nsozi z'e Kabale bano ababadde ku mukolo ogubadde ogw'ekimpowoozi ng'era abantu balubatu ddala abasobodde okubanga bagwetabako b'osobola okuyita mikwano gya Fabiola bassebo ne bannyabo n'ab'eŋŋanda batono nnyo nnyini ddala be beetabye wakati ku mukolo guno ogubadde ogw'ekitiibwa ogw'okukyala oba mu Lunyankole gwe bayita ogw'okuhingira n'olwekyo mbagirawo bano bagenzi wakati mu kitiibwa ekingi nga bwogenda maaso okubanga olaba era ng'omukolo guno gubadde very simple tegubaddeemu nnyo kutonaatona na kwejalabya oba oliawo na kukisussa nnyo naye buli kimu bakozenga ekintu kiri very excellent ate nga kirungi oba oliawo okuweesa omukolo ddala ekitiibwa bano nteekwa okujjukiza mwana mulenzi Maka Ronald yakola ky'osobola okuyita proposal we twogera wali mu mwaka gwa 2021 n'olwekyo bazze basenvula kutuuka we batuukidde ddala mu mwaka guno ekintu ne bongerera ddala okukijanjawaza ne bagenda mu bazadde ne babalabira ddala ensonga bwesitabo ziri of course tugenda kutuusaako ensonga zonna nga bwe zinaaba gwe nkolera ekintu kimu osubscribe ng'osharing okwate mu kido ogende ku mitimbagano gyonna twongera okukolera okufeffetta yinza Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.